Uganda Boxing Federation ngeyita President wayo Moses Muhanji esubiza okusindika abatendesi mu masomero ag'enjawulo ageetaaga omuzannyo gw'ebikonde ssaako n'okugawa ebyetaagisa. Entekateeka mpaka banafuna ba coaches abaabwe tujja bayambako okuba kubikozesebwa gloves ng'ezo bags pads wezityo zibayambeko okubanga kwe batandikira zijja kuba model schools ze mujja kutanga tutambula n'ebintu bino nga tugenda tubigaba because tetusuubira nti oli ajja ngenda kusitandika bikonde nga tumuwadde byakozesa. So n'olwekyo from this meeting workshop abana bakiza okuzanya ebikonde next activation yakwatwalira bikozesebwa kwatachinga coaches abana bayambako okutraining abaana bano n'okubawa guidance ng'emulina okutambulamu ne proper administration then ekirengera okutambula nga federation bayasanga batuganyirwamu nnyo because so tune doors then tusobola okusaka ebintu ebisinga bye bayina then tusobola nga tutambula ffenna. Agasseeko nti abaana beetaaga okwenyigira mu muzannyo guno nga bato kubanga ebikonde gwe gumu ku mizannyo egireese emidaali egiwera mu mpaka ez'enjawulo. Omupiira guli mu masomero, emisinde giri mu masomero kyova basobodde okubanga baatikirira n'okusinga ebikonde kati ebikonde tubizanyira bweru w'amasomero. Kitegeeza nti omuntu azanya ebikonde aba amaze okuweza kati emyaka 18 n'omusobyo kiba kitegeeza nti ekyo aba atandise n'okukaddiwa naye singa tuba tubizizayo mu masomero omwana atandika okuzanya ebikonde nga n'emyaka 12, 13 kijja tuyambako nnyo okubanga tulina babokisa abakyali fit abakyali well nurtured nga batandikidde mu masomero wakati omuntu ali ebweru alina okulabirira amaka ge nga bazanya ebikonde kati wesanga nti time gyawa training naye batemala bulungi yetu mu ssomero kiba kyawukanamu nti omwana aba asoma bw'ava mu kibiina adda ku muzannyo. Muhanji ategeezezza nti amasomero gabadde geetaba mu mpaka z'ebikonde eza buli mwaka naye nga matono era y'ensonga lwaki asazeewo asomesa abakulira emizannyo mu masomero bategere nti omuzannyo guno si mubi. So nze ndowooza nti tunamayo omusomo gwaffe tujja kuddamu okuzanya championship yaffe eddaka y'amasomero ng'ate oluusi namba ekoze eki yeyongeddeko kijja okutuwa enkizo ey'amaanyi ennyo ffe nga Uganda ng'eggwanga kubanga tusobola okuteeka omuzannyo gwaffe mu masomero. Of course step endala tujja kulekerako tuyongera okuganya National Council ne Ministry of Education kuba waliwo embiranye nga bagamba nti abaana batraininga ebikonde bajja kukuba abasomesa bajja kukuba abaana bannaabwe so n'olwekyo tulina okugyawo entiisa eyali eteekeddwawo kuba abanyakana bwe bazanyira ebikonde tebakuba abasomesa bamugabi tebakuba abasomesa basharifu boge tebasobola kuba abasomesa so n'olwekyo wabaddewo competition eyakukoona erinnya ly'ebikonde naye nga tujja gijjawo so n'olwekyo mu ngeri y'emu n'abamu ku bakiikiridde amasomero balaze nti bamativu ne bibannyonnyoddwa era ne basalawo nti bakugezaako okusembeza ebikonde mu masomero gaabwe. Nandiyakadde okubeera essomero lyaffe nga libeera mu boxing oba litandika ozannya boxing kubanga tulabye nti amasomero mangi nnyo gatuuse we gatuuse ne gafuna erinnya somewhere naye nga gayise mu sports. Kyensuubira nti naffe nga Trinity tusobola okuraisinga flaga ya Trinity nga tuyise mu by'emizannyo. Regina Nalujja NTV kusawemu.